olunaku olwaliro tukuleetedde emboozi enkambwe ku kitabo mwateekebwa koodi z'osobola okuyitamu n'omanya ddi omuntu lwalifa oba ggwe lwalifa n'okulengera ebirijja mu maaso. Tosenguka ndukuviire ku ntono. Abasajja abakugu bannakubala mathematicians okuli Abasajja Ben Asha, Dr. Eliyahu Lebs, Michael Drozenin n'abalala bavumbudde koodi ewuniikiriza ensi yonna nga mweno basobola okuyitamu ne bamanya ddi omuntu lwalifa oba ddi lwe yazaalibwa n'okumanya ebirijja mu maaso n'ebyo ebyali bibadde ku nsi mu myaka egyedde ennyo nga n'okuwandiika tekunnajja. Mu mwaka 1994 Dr. Lebs yakozesa enkola eno era n'azuula nti eyali Ssaabaminisita w'eggwanga lya Isirayiri Yitzhak Rabin yali agenda kuttibwa. Bw'atyo yamusindikira obubaka obumulabula nti kubanga eyali agenda okumutirimbula yali kumpi ddala. Kyokka ng'abaana b'abantu bwe batera okuwakana, Ssaabaminisita wa Isirayiri obubaka buno yabunyooma era n'abuyisaamu amaaso. Wabula liba teriri busa. Mu Nseenene wa 1995 ennaku z'omwezi zaalinnya musajja wattu yatirimbulwa, oba katugambe nti he was assassinated, era n'afiirawo mu bulaga. Naye nga jjukira nti nakugambye yalabulwa Dr. Lebs mu mwaka 1994 ng'ayita mu koodi eno nti agenda kuttibwa, kyokka n'abinyooma. Eyali Ssaabaminisita wa Isirayiri nno si ye yekka. Tugenda kulaba abantu bangi okuli Bin Laden, Muammar Gaddafi, Princess Diana n'abalala nga bonna baalabulwa okuyita mu koodi eno. Naye abaffe koodi eno yeetya? Era abaffe esangibwa mu kitabo ki? Koodi eyogerwako bannasayansi baagituuma equidistant letter sequence ELS. Era nga mu ngeri emu osobola okugiyita skip letter code. Okusookera ddala enkola eno yavumbulwa omusajja amanyiddwa nga Abasajja Ben Asha eyo mu kyasa eky'e13 nga kiggwaako, era nga n'ekitabo mwe yagivumbula si kirala wabula ky'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli. Now it's amazing. And only in the Bible do you find this. When, for instance, by skipping an equal number of letters, you spell out President Kennedy, the very next letters in the same skip sequence say to die, and Dallas is encoded in the same place. When you look for Shakespeare, the very next words in the same equal distance skip sequence say we'll present plays on stage, and Hamlet and Macbeth are encoded in the same place. Logic tells me that the Bible was encoded to give us very important information. It was encoded, certainly, by some intelligence that could see ahead, across time. It was encoded in such a way that it would be found right now, by a technology that would exist for the first time now. Naye abaffe yakola atya okuvumbula koodi eno? Olwatuuka omusajja ono mu nnakubala omukuukutivu Abasajja Ben Asha ng'akwata ekitabo kya Bayibuli mu ndagaano enkadde, era yatandikira ku kitabo ekiyitibwa eky'olubereberye kiyite amasooka oba Genesis. Ono yafunamu olunyiriri lulamba oba giyite vaasi, n'agikwata n'abala ennyukuta nnya ezisooka, ng'amaze okubala ennyukuta nnya ezisooka yabuukawo ennyukuta endala 42. Bw'atyo yaddamu n'abala ennyukuta endala nnya nga bwe yasoose okubala. Bwe yamala okukola kino bw'atyo n'abikulirwa amannya g'abasajja abasukka mu 100 abaali abannyonnyozi b'amateeka bayite scribes. Mu ngeri yemu n'azuula emyaka mwe baazaalibwa n'emyaka mwe baafiira. Kaakati mu nnakubala omulala Dr. Lebs bwe yabiwulira n'abiwakanya era n'akuba empaka ne mukazi we nti ye takkiririza mu nosensi, wabula mukazi we n'amugamba nti watyanga ggwe nosensi. Ebintu by'owakanya naawe bigezeeko, ndaba naawe oli munnakubala olyoka owakane by'omanyi. Era olwagira Dr. Lebs bwe yabigezaako n'ebimuwa Ben Asha byennyini bye yafunye ate tebyakoma okwo, kubanga ye Ben Asha yali yalaba amannya g'abannyonnyozi b'amateeka
emyaka mwe baazaalibwa n'emyaka mwe baafiira. Wabula ye Dr. Lips ate n'atakoma kulaba Ben Asha bye yalabye, wabula n'alaba n'ebifo abannyonnyozi b'amateeka bano gye baali baazaalibwa saako ebifo gye baali baafiira. Wabula we baazuulira koodi zino kompyuta zaali tezinnajja. Kale era olw'okuba kompyuta zaali tezinnajja kyabaleeteranga okuwandiika emiwendo emiwanvu ennyo era nga bibasumbuwa okuzuula koodi zino kubanga baabikolanga manually. Wabula kompyuta bwe zajja baatandika okweyambisa computer programs era eno ng'ekyanguya nnyo era ng'ebawa ekituufu kyennyini. Nakugambye okusinziira ku bannakubala bano okufuna koodi zino ogenda mu Bayibuli naddala endagaano enkadde bo gye basimbako nnyo essira n'obala ennyukuta z'oyagala n'obuukawo ennyukuta era z'oyagala era n'oddamu n'obala omuwendo gw'ennyukuta ogwenkanankana nga gwe wasoose okubala n'ogenda ng'okola bw'otyo. Bw'omala n'oddira ennyukuta z'obeera olonze n'ozitegeka bulungi ne zikuwa obubaka. Kaakati okutegeera okufa kwe yali Ssaabaminisita wa Isirayiri era ne bamulabula mu mwaka 1994 kyagenda kufa mu mwaka 1995 baakola batya? Dr. Lips agamba nti yagenda mu ndagaano enkadde ey'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli ng'akozesa enkola eno eya skip letter code ng'ayambibwako kompyuta n'afunamu olunyiriri oba giyite vaasi n'atandika okubala nga bw'abuukawo ennyukuta era bwe yamala okukola kino ng'amazina bulungi okutegeka ennyukuta ze. Oluvannyuma lw'okubala kuno bino wammanga bye bigambo ebyava mu koodi gye yali afunye. Dr. Lips agamba nti yafuna ebigambo bino wammanga. Mwalimu ekigambo ekyali kisoma nti assassin will assassinate, ekivunulwa nti omutirimbuzi ajja kutirimbula, era ekigambo ekyo kyali kiriraanye ekigambo ekirala kye yali afunye mu koodi eno era nga tekyali kirala, lyali linnya lye yali Ssaabaminisita wa Isirayiri Itzhak Rabin. Mu ngeri yemu yajjamu n'ennamba 5756 ng'eno ku kalenda y'Abayudaaya etegeeza omwaka 1995 era nga guno gwe mwaka gwennyini mwe baatirimbulira Ssaabaminisita ono. Kyokka nga Dr. Lips yafuna obubaka buno okuva mu koodi zino eza Bayibuli bw'atyo n'asindikira Ssaabaminisita obubaka nti anaatera okuttibwa naye teyawulira. Kaakati Michael Drozenin naye munnakubala omukuukuutivu. Benjogerako be bano baprofesa mu ssomo erya mathematics oba kuyita okubala era Michael Drozenin omukuukutivu mu kubala yayagala okuwakanya Dr. Lips nga bino abiraba ng'ebyobwewussa. Wabula wamu naye oba bombi Dr. Lips ne Michael Drozenin ne bakwata Bayibuli ne batandika okukozesa koodi ezo ze nakugambye nga bazissa mu kompyuta nga bakozesa Bayibuli endagaano enkadde ng'ennyiriri ezirimu zibeeyambisa era nga bali wamu baddamu ne bafuna ebigambo bino okwali ekigambo princess, Diana, Paris, France, Tano, River n'ennamba emanyiddwa nga 57 n'58. Wabula namba 57 n'58 ku kalenda y'Abayudaaya etegeeza omwaka 1997. Kyokka omumbejja Diana ow'e Wales mu Bungereza guno gwe mwaka gwennyini mwe yafiira kubanga yafa mwaka 1997 mu katundu akamanyiddwa nga River Tano mu kibuga Paris eky'eggwanga erya Bufalansa. Kyokka ng'ebigambo bino byennyini Paris, Tano, River, France, Wales, Princess, Diana n'omwaka mwe yafiira byali bimaze okufunibwa abakenkufu mu kubala okuli Dr. Lips ne Michael Drozenin nga bakozesa koodi za Bayibuli. Tebaakoma okwo nga bakozesa koodi zino mu ngeri yemu baazuula nti Benjamin Netanyahu mu ggwanga lya Isirayiri yali ajja kuyita ku lugwanyi okuwangula akalulu k'obwa Ssaabaminisita akaakubibwa mu mwaka 1996 era nga bwe baabyogera Netanyahu yayita ku lugwanyi era nga katono awangulwe mu kalulu kano akaakubwako obwa Ssaabaminisita akaaliwo mu mwaka 1996.
Kakati nakugambye nti omusajja yasooka okuvumbula koodi ya bayibuli eno eyo mu kyasa ky'e13 Ben Asher yakozesa koodi zino okuva mu kitabo eky'olubereberye Genesis n'azuula ddi omwezi lwe gwatondebwa kyokka nga teyalina na kompyuta wabula mu mwaka 1996 ekitongole kya America ekiketta obwengula ekimanyiddwa nga NASA nga kikozesa tekinologiya omukugu okuyita mu byuma byakyo nakyo kyakakasa ebyazuulibwa Ben Asher okuyita mu koodi za bayibuli nti ddala obukulu oba emyaka omwezi gye gulina gyeryo gyennyini omusajja ono gye yalaba ng'akozesa koodi ya bayibuli. Mu mwaka 1992 Dr. Lem yakozesa koodi zino alaba obanga erinnya lye mweriri mu bayibuli era mu ngeri yemu naye n'azuula ng'erinnya lye yalifuna ng'akozesa koodi za bayibuli zino. Mu ngeri yemu bakozesa koodi zino ne balangirira okufa kwa Bin Laden mu mwaka 2011 era nga bwe babyogera byatuukirira kubanga Bin Laden yafa ennaku z'omwezi zaali 2 mu mwaka 2011 mu mwezi ogwa Meeyi. Mu ngeri yemu bakozesa koodi zino ne balangirira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ey'amaanyi mu Middle East wabula we butuukidde leero ng'omugga Fulaati oba giyite Euphrates River nga gwakalira dda era nga okukalira kwagwo kwewuunyisa ensi yonna. Mu ngeri yemu balangirira okuggwa kwa Saddam Hussein nga bakozesa koodi za bayibuli zino era ne bagamba nti ono ajja kuwanikibwa ku kalabba era ne bibaawo kubanga mu mwaka 2006 Saddam Hussein yawanikibwa ku kalabba oluvannyuma lwa kkooti okumusingisa emisango egy'okutta abantu abayitirivu. Mu ngeri yemu balangirira nti singa Isirayiri teyeegendereza olutalo wakati waayo ne Libya lubindabinda era mu mwaka 1996 Kano Muammar Gaddafi yavaayo n'alangirira nti singa Isirayiri teyeegendereza ajja kugikuba awaluma. Wabula olw'okuba Isirayiri eno yali yaweebwako dda obubaka okuyita mu koodi zino nti Ssaabaminisita waayo yali waakufa wabula n'ebunyooma ku luno Isirayiri bwe yaddamu okuweebwa obubaka buno yeegendereza era ne basobola okuziyiza olutalo luno ne lutabaawo wakati wa Isirayiri ne Libya. Michael Drozenin yali takkiririza mu bayibuli wabula okusinziira ku bye baazuula nga bakozesa koodi za bayibuli zino wamu ne Dr. Lips baatuuka ku nzikiriziganya oba giyite conclusion nti ddala kituufu mu bayibuli Katonda yakwekamu obubaka obusobola okukubuulira ebyaliwo ebiribaawo nti era singa obeera obigendeddeko osobola okutaasibwa mu bizibu bingi nnyo era nga bye baazuula nga bakozesa koodi za bayibuli zino nga beeyambisa endagaano enkadde bingi ddala era nga byetoogeddeko bye bitono nnyo ku bye baazuula. Wabula Dr. Lips wamu ne Drozenin Michael ebimu ku bino babiteeka mu kitabo ekimanyiddwa nga Statistical Science era ng'ebimu ku byo mujja okubisanga wabula ate mu ngeri yemu naawe osobola okugezaako ku koodi zino kubanga nakubuulidde engeri y'okukikolamu. The Bible code does not give us one predetermined future. It tells us all of our possible futures. And by having this information in advance, we can prevent the worst dangers from ever taking place. Michael Drozenin yali akyayongera okutuwa obubaka ku byama bye yazuula ebikwata ku nsi ng'akozesa koodi za bayibuli zino wabula ebyembi n'afa mu Juuni w'omwaka 2020 ogumanyiddwa ng'omwaka gwa COVID-19. Bingi nnyo ebikwata ku koodi za bayibuli zino naye olw'obudde katukomaawo. Ojja kunoonya ku Dr. Lips, Eliyahu, Ben Asher ne Michael Drozenin oyongere okumanya ku koodi za bayibuli zino obuulyawo naawe osobola okuzigwa mbuufu oba onaazigwa mu buufu n'otubuulira ebitukwatako. Webale nnyo okwekumira ku CBS FM yigi nze Imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.